Gavumenti eyanjudde embalirira ya buseewo busukka 23 omwaka 2017-2018 naye ng'obuse 7 bwakwewolebwa okuva munda mu ggwanga. Okusinziira ku Minisitule y'Ebyensimbi, ebitundu 80 ku buli 100 ku mbalirira y'omwaka ogujja za kuva munda mu ggwanga era nga bannayuganda basuubirwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga basasula emisolo. Akaseera akasukka mu kamu kakwewolebwa mu bbanka z'awano ez'ebyobusuubuzi, obuwumbi obusukka 6 bwakwewolebwa okuva ebweru w'eggwanga, ng'obuse 14 bannayuganda be bagenda okubuleeta nga basasula emisolo. Gavumenti wabula yennyamidde ku ssente nnyingi zeewa ebitongole eby'enjawulo ne minisitule naye ne biremererwa okuzikozesa ne bitabeera na nteekateeka nnambulukufu. Minisitule y'Ebyensimbi etegeezezza nti ku luno bataddewo ennongoosereza nga buli kitongole oba minisitule kyakwanjula mu bulambulukufu engeri gye biteekateeka okusaasaanya ssente ze baba baagala mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja era ng'ezo ezitaasobola kukozesa ssente ezaaziweebwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde za kusalibwako ensimbi. What we have been asking the accounting officers, particularly in the local governments, and across the board to do is to have clear work plans, ensure that they have properly budgeted for these resources, ensure that they initiate the procurement processes early enough, okay, so that they are able to spend these resources. We have made it clear, of course, and as per the law, if the resources are not spent, then they go back to the consolidated fund. Embalirira y'omwaka ogujja, Minisitule ya Works yegenda okufuna ssente nnyingi nga yakufuna obuseewo obusukka 4 kuddeko Minisitule y'Amafuta n'ebyobugagga by'omu ttaka nga yakufuna obusobo obukunukkiriza mu 3, ng'endala Minisitule y'Ebyenjigiriza egenda okufuna obusobo obukunukkiriza mu 2.5. Ate minisitule ezigenda okufuna ssente entono ddala mwe muli Minisitule y'Ekikula ky'Abantu nga yakufuna obuwumbi 172, Minisitule y'Ebyobusuubuzi n'Amakolero nga yakufuna obuwumbi 100, Minisitule ya ICT National Guidance n'ey'ebyobulambuzi za kufuna obuwumbi 89. Mu mbalirira y'omwaka guno gavumenti esuubira kubeerawo n'obuse 15 ng'era ssente zino za kugenda mu Minisitule y'Ebyobulimi nga yakutwala obuwumbi 24, Minisitule y'Ebyettaka n'Amayumba yakutwala akawumbi 1, Minisitule y'Ebyobusuubuzi n'Amakolero n'ebyobulambuzi za kutwala obuwumbi 2, ebyenjigiriza byakutwala obuwumbi 53, ey'ebyobulamu yakutwala obuwumbi 28, eby'amazzi n'ebyobutonde byakutwala obuwumbi 9. Embalirira eno ekyakubaganyizibwako ebirowoozo ng'olunaku lwaleero Minisitule y'Ensimbi esisinkanye ab'ebibiina by'obwannakyewa era nabo ne bateekayo endowooza zaabwe ku biki bye baagala biteekebweko essira. Mwaka 2017-18 ensimbi zeeyongeddeko ziri triliyoni 3 okuva ku triliyoni 26 omwaka guno gwe tulimu, naye bw'otunuulira ebbanja lyaffe nayo lyeyongedde eritubanjibwa kati financial ya 2017-18 tugenda kusasula triliyoni 46. Wakyaliwo obuzibu bunene nnyo nti sekita yaffe n'ekitongole kyaffe eky'ebyobulimi mu ggwanga lino kati ekiseera kino amaanyi tuleme kugateeka ku ssente mmeka ze tubawa kubanga tuzudde obunafu munda, emirimu nga tegikolebwa nga bwe gyandibadde giteekeddwa okukolebwa. Grace Nantali Kakooza, KTV Amalindirire.